kuba sente zange ez'abapangisa kufuna kasente jibere kwesaba kali nyabo kampani yasulozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye buli alinaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Showtime Music presents Aziza Zion. Live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Akantu akobandika mu Luganda bakogera batya tubaniriza ku edition ya Kasuku Live endala zibayo abekatobeka bayo. But yeah, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwaleero tusinzidde wano bayitawo batya? Ono bayitawo Lungujja. Munnatete. Omukulu gwendi naye bamuyita Ibra Waswa abasinga tumuyita Wamato nga ye director Wamato Estate Management. Sebo tukwaniriza nnyo. Nange nsanyusa okubala basebo. Buuza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba n'abatuwuliriza nsanyusa okubalaba, nsanyusa okubawuliza. Amannya n'eddoboozi Waswa Ibrahim Bakasambe, director wa company ya Wamato Estates Management Uganda Limited. Munaku lwairo ekituleese abantu tumaze ebbanga nga tulanga Wamato nenga abantu kwegamba kano ke tuyisaamu bayinza obutategeera bulungi Wamato kyeki ekisooka Wamato kyeki era mukola ki? Good. Neyanza sebo neyanzege. Wamato Company and Registering gye bayita Wamato Estates Management Uganda Limited ekwasaganya ensonga z'okucollectinga rent n'okumanaginga amayumba. Kyekyo kye tukola basically. Muli ku mayumba. Tuli ku mayumba, bizimbe, maduuka, arcade, apartments ze tumanaginga ne tulyoka tukwasaganya abapangisa abo. Kati kino ekintu kya Wamato okirota ddi mukitandika ddi? Basically twakolerako e Bulaaya eyo feba directors ababiri nze Waswa Ibrahim. Waliko e Bulaaya? Esebo. Mu nsi ki? Nali Japani, nali China, mu nsi ezo bwe zito nga tukwasaganya emirimu gy'okukola ki? Kati awo era obeera Sekadaama. Anti Japan sibeera Sekadaama. Bagambye Asia, buli ali mu Asia, obantu Thailand, China, Japan mwenna. Japan nali nkola mu motoka. Agotobeera Sekadaama. China nali musomesa. Waliyo abasomesa abaddugavu e China. Amaanyi nga tubasomesa Oluzungu. Muba musomesa Luzungu. Naye bwali bubitegeera. Era bwe butyo. Wabonaabona. So kati bwe tubeera ebweru eyo ne munnange director Moses Matovu abeera Croydon mu UK ne tufuna ekirowoozo kuba bannaffe yali UK essaawa yonna ngenda batuukako. Inshallah. Director Moses Matovu tegekawo a few pounds bondabako
tusaasaanyeemukko katini kituufu ate musaasanya mulungi nno nyinza omugwamu ebisaatisaati ebipalepale biki spoilinga sigwagala ebintu ebyo inshallah so kati netufuna ekirowoozo oluvannyuma lw'okulaba bannaffe naffe ffennyini nga twalina obwetaavu ebintu byaffe ebiri wano nga tetulina bantu batuufu babitumanegingira kati netugamba atudde Uganda tukole ekintu tuyambe n'abantu baffe abali emitala w'amayanja tuyambe n'abalala abali wano mu Uganda okuba manegingira ebintu byabwe awo twajja ekirowoozo nga Kampala bemuwa ssente bwe bazirya ze bakuŋŋaanya ze balya ekyo kiri komoni nnyo nebawakya bannayuganda tulina enjemize olina owulira ddala nti maama we asolooza ennyumba ssente azirya karisaaki akatono ke nnakolako obulumi abantu abakola ekyo ekintu kuba tebamanyi bulumi bantu bali Bulaaya bwe bayitamu okufuna ssente anti eyo tulaba enguudo nnungi trade tulabayo mu firimu ne tulowooza bano tebalina kye babonaabona ssente bazifuna kituufu naye okuzituukako bayita mu bugobi bw'amaanyi obwawedha n'emirimu okubeera nti gy'amaanyi nnyo gye bakutula endi embi kubanga emmere tetera kuba fresh naye endi ebeera mbi abantu betulabayo mulya bipiza bibaga anti bipiza si kwe kulya obulungi okulya pizza nga yadde mu fridge wiiki namba oba nga alya ice tulidde bulungi era okirire wiiki emu ne kikutama which is not the case one naye wiiki namba nga pizza eri mu fridge nze kennyini nafumbako emmere nze nali mu nyumba bw'omu nenfumba emmere nga ya wiiki nga nzijjako bujja mu fridge kubugumyako nendya nenziruka naye nga test si yemu oba wava ku bya test ng'olya kubeerawo kubanga there is no time first of all ate n'emmere yennyini okugenda nti ogigule ogifumbe leero ekyemisana ogifumbe n'ekyeggulo you will not manage mwena tesobola kati omwana ye n'afubutuka eri apartment n'agirya yonna ate n'ebyapa babirya n'amataka bagalya nga takwatibwamu ku nsonyi n'asolooza ssente za myezi 6 waliwo ennyumba ze twafunaawo enansana nga nannyinizo myaka 5 talaba ku ssente bamuwoleza abapangisa tebasasula naye nga mwebali bangi ate basasula kati faawo ne tufuna ekirowoozo ne tugamba atuyimirirewo tuyambe n'abantu abalala mwaka ki ogwawo myaka ndooza nga 8 egiyise bizinensi mugiruddemu tugirudde mu myaka nga 8 egiyise kati netukwatira ku bantu baffe bwetuto era abamu betulina kuba 10 terisobola kusiima omu abamu at least nga 95% basiimye era okusiima kwabwe kwa effort yaffe abatasiimye it's not our own making yes yesanga takoze eki kintu tekitambudde nga ye bw'abadde akisuubira kati wano omuntu bw'agamba nti azze wano so taking it through process Kasuku nzize for example okay for starters to clarifying mukolera bebweru bokka oba n'aba wano tukolera buli omu n'aba wano kasitoba ngo ine nyumba zo era ontu ino ba clients abaina apartment ngali mu Uganda naye nga talabikangako ngali eyo ku parliament tayina biseera ali mu kikuubo tayina biseera naga nyumba zizo muzinyambeko kati oli bwajjaggo okumanejinga omuntu atulaba njagala mu ekifaananyi bw'ogamba nti omanejinga exactly oba okola ki nyingidde wano director gyebaleko njagala kumanejingira oba ogenda kukola ki kati mu assets management fenga Wamato kyetukola kyekino bw'otuwa ennyumba zo katugambe Kasuku otuwadde akeediyo eriko abapangisa 20 abapangisa abo 20 buli omu asasula miliyoni emu nze miliyoni 20 tusooka ne tukujjamu ne tukugamba nona ssente zo buli ennaku z'omwezi 2 miliyoni 2 intact nti ziizo ekyo kyetusookerako okukola mu management kukuwa ssente zo on an agreed upon date zonna then two to making sure nti ennyumba zo ziri ku mutindo abapangisa tebajja zoonoona abapangisa tebagenda kudduka na biiru z'amazzi oba masannyalaze abapangisa tebagenda kwasa ndabirwamu
to making sure nti ekizimbe kyo nga bwe wakituwa bwe kisigala Bwe so mukola maintenance nga maintenance cost eri ku mupangisa eri ku cost ebeera ku mupangisa ayonoonye nti omupangisa bw'ayingira ennyumba tumuggyako omwezi gumu gwa security deposit era tumunnyonnyola nti eno miliyoni emu katugikuterekere kyonooba oyonoonye mu nnyumba ffe nga twetutoola ne tukikola sakira ati ennyumba bw'oliba ogivaamu ogireka nga bwe wagisanga so kati mwekyo basica kati wano ku zino miliyoni 2 zowa upfront gwe kati eri bw'osolooza n'ofunamu oti agwa waliwo abapangisa abalwawo sasula okitegeera naye gwe jjukira ono ye 2 gaasigala agaagala kati gwe wano n'ofuniramu wa wano ffe of course tusooka nitulagaana nti kwabiri ogenda tuwaako bweziti nze sisobola kudisclose okay zino zakuteesa you negotiate we negotiate noga kwabiri ngenda bowako emitwalo 3 okugeza sigamba nti 3 ze tutwala kwabiri bwe tukkiriziganya z'otuwaako ffe tukuwa buwizi olina kufuna ffe ne tuzijjayo ate era garanti ffe gyenkuwa nti abapangisa tebatubbako sente atebagaana tuwa we have a system we have a policy ng'omupangisa tasobola gaana tuwa sente so kati oli bajja nakukwasa for example oli bakwasa apartment ze you take over I take over security naye eba yammwe ne security eba yaffe but some expenses ne maintenance bino ebyokulima mu compound byali ebyo byonna biba kuffe kubanga ffe twagala ekizimbe kyo nga kikusanyusa naye security alimu engeri 2 waliwo bano ba watchmen ayinza okutusaba ssente nga twakkaanya nti gwe ogenda ozimusasula obanga ffe tuzimusasula naye nga tuziridactinga ku ssente tuzidispassing ewo byonna bibeera byakukkaanya naye ekiba kyetaaga ku kizimbe kyonna security maintenance and everything tutuula wano ku mmeeza ne tukkaanya nti kino kye mugenda okutukolera so ebyo byonna mubibalira eri mu percentage yammwe byonna bigendera eyo mu percentage ako gwe n'obeera mu woofiisi yo n'obeera ku tv yo nga okola mirimu gy'otunula butunuzi ku akawunti nti sente zazze pozi noyitawo once in a while olabeyo ekizimbe kyange kikyali wamu era n'abantu mwebali kati waliwo era Orlando Road omu bambi yatukwatibwa ekisalumu ali eyo muyenga agenda okuyitayo ayogerako nabo nga tewali n'omu yaatuwadde ssente yamubuuza ego sinnawaayo nze naye nga feezize twazimuwadde dda bambi ekisa ne kimukwata yankubira essimu yange kale ennaku ennuma mwe mwampadde dda ssente zange kyokka bali tebannakuwa nemugamba mama relax bajja tuwa we will handle kwegamba owakajanja ennyo you move slowly not that don't come but you move slowly I think system eyo ekola abantu begobye nnyo n'abapangisa definitely fe kati waliwo eyo waffe omupangisa yagendera tasasudde ng'abaddemu emyezi 6 naye kati bw'otuuka mu situation omupangisa ng'amaze emyezi 6 tasasula kati omupangisa oba awo temumukiriza tuuka teri mupangisa omwaffe atuuka wadde emyezi 2 olwa poliisi yaffe okujjako ng'oleese ennyumba zo ng'olredde otuwadde omupangisa oyo ng'emyezi gya accumulatinga dda era eyo nayo tufuba okulaba nga within 2 months azzeeyo ku zero balance ffe teri mupangisa atuuka myezi 2 nga tannatusasula olw'engeri gye tuba handolinga n'engeri gye tubakwatamu bano tebaliiko nti mukama wange sente zibuze ziganya mukama wange zibuze naye weebaka kati bwe ziba zibuze teweebaka ssebo kati jojjokka birala odi ako nno kalungi kemukola bannange naye Uganda etambudde but are people peeking into this business in Uganda kuba abantu baffe bali so conservative bakyayagala nnyo okubeera nti bamanya nti yenna nnyini ennyumba ezo abeerewo omupangisa ayogera naye kasuku ffe ka percentage ke tukyajinga tekenkanankana na haso gy'ogenda kuyitamu ng'oba emanagingira era abamu ku balandlords baffe tubanyumya ne tubagamba gwe bw'oba ng'olina ennyumba zo nga gwozeemanagingira oteekamu nnyo airtime transport amafuta g'ovuga ebiseera ne stress waliwo landlord omu omusopangisa yamukubira essimu ku makya ng'amusaba ssente namuga ngonkedde omusajja wa kitiibwa naga
ntuuse ku eno level ey'okumanyirwa bwenti ku nyumba zange yabukeereza nkukola kujja wano mu Wamato nagamba wenju zino kuba omupangisa we namukubidde yangambye ngookedde kati abapangisa bano some of them are too disrespectful fe ebivumo bye batuvumye tobala negwosinga negwolaba nga talina bwali akuvuma n'akukola ati kati ebyo bye twagala okutaasa ku balandiroodi baffe abalungi baleme kuvumwa ffe twakkaanya ne tukkiriza nti guno omulimu katuguyingiremu ffe tuvumwe ku lwammwe so ennyumba muzireete ffe tugenda kuvumwa ku lwammwe ate sente zammwe muzifune so essira musinga diteeka ku ki mizigo apartimenti akeedi buli nyumba tetulina nti essira tuliteeka ku muzigo oba akeedi oba apartment nezi warehouse nazo muzimaneginga yes ne garage ne parking yards buli kipangisibwa on a monthly basis ntulya kuwa sente za mwezi ne oba oyina mashini nga bagipangisa nga sente bazikuwa buli mwezi leeta mu Wamato awo naawo kati kubotwaliso oyingira mashini ate emmotoka emmotoka tetuzipangisa kubanga emmotoka olayinza ojja okuba ekigo ate nolyoka ofaafaagana risiki tetwagala giyingiramu katubeere mu mayumba n'ebintu ebiri awamu nti mpangisa parking yange eno mpangisa mashini yange eno factory ebintu bwebityo ne business eno etambula etya mu Uganda kati business eno okutambula mu Uganda abantu beetaaga just awareness kubanga it is the best stress free business kuba landlords first stress tekendera naye kuba landlord eri stress free kuba sente zo zifuna on time naye abantu beetaaga just kunnyonnyola nti teweegoba n'abapangisa there is a registered company egenda okukolera ogwo omulimu ate sente zo zifune kati singa abantu ekyo bakitegeera n'owala omuzebbiri nga za mitwalo 5 ajja zireeta wano mu Wamato ntandika okuzisolooza era nkulaganyisa nti batandisa abantu okukitegeera challenge ekirimu nti waliwo nnyo kampani obutonotono obwo obuto oba abantu abakirippira obulippizi ate abakoze obubi abantu okitegeera kubanga guno omulimu gulina temptations zaagwo you handle people's money oyina okumanya nti zino sente si zange kati abantu abalippizidde obulippizi ekintu kino be bayinza okwonoona naye nga otherwise kati mu Uganda abantu bonna bamanyi estates management gwe mulimu buli ayina ennyumba azireeta mu estates management okay be banaffe aba Wamato estates management nga bo bakugamba nti kibasinga okutegeera how to manage your property bamaintaininga bakuŋŋaanya renti gwe n'obeera eyo nga wakola sente zo ate sente zo zikomawo teweegobye n'abantu bannange ogundi aliwa ate ono abaddewa ate ono azzeewo atakoze eki basangibwa wano Nateete Lungujja ku second floor wetuli enamba zammwe ez'essimu enamba zaffe ez'essimu abatuwuliriza enda kusooka mbawe office yaffe eye Croydon mu United Kingdom bannabulaaya eya Director Moses Matovu Wamba eri plus 44 74 72 70 80 08 njibaddiramu eri plus 447 472 708 008 eyo office yaffe eyo Croydon mulina office e Croydon anti twabeesinga eyo nekitegeeza eyo mu bazungu abantu babikolera ddala bino ebintu era twabijja mu bazungu twabijja mu bantu beeyo e Bulaaya toyina nnyumba gy'oyinza kwemanagingira teri companies zezimanaginga amayumba era nawe bw'oba oyagala okupangisa ennyumba togenda ku muntu kino nti sebo nkimya ennyumba ogenda mu companies nobaga njagala ennyumba efaanana bweti njagala ennyumba eya sente bweziti ne bakebera mu system ne bagikuwa balandodi tobalaba nako kale ate wano mu Uganda offices zaffe ze Uganda mwami Kasukunga bwabagambye zisangibwa wano Nateete Lungujja era contacts zaffe ze zino wammaani era wetusinzidde leero lwako kati wano teekawo ekipande ekinene Wamato kiri side eri pozi kiri eri ku reception kiri side eri so enamba zaffe tulina ya MTN eri 0783
144 461 ngibaddiramu 0783 144 461 ntubeera neya Airtel 0755 429 619 era nayo kangibaddiramu 0755 429 619 abantu abali America Europe abo bensinga okutegeera ennyo be basinza owagira ebintu ku channel yange kuno simanyi lwaki babipiikinga mangu naye tewaliwo nsonga waki mbalina mu inbox Kasuku naweereza maama wange sente ne bazirya Kasuku nina obuyumba bwange eyo naye bwe kiseera maama aba alwala maama okwewala maama w'okulwala buli wiiki buli mwezi gwe sente bano abazikuŋŋaanya bo baziteeke ku akawunti kati gwe omutoolereko omugambe nti maama oli mulwadde naye sente nafunyeeko zino infact osobola omugamba nti sente za obuyumba nabutunda tebukyali bwange kuba asolooza tabeera mulala nowewala embeera yasima abaŋŋanda baalidde sente bakoze bwe bati era statistically njagala okubuulirako ku client base yaffe weeyimiridde United Kingdom tuyina balandlords 65 mu United Kingdom ekintu kyagejja dda bwe 65 landlords myaka 8 abalina ennyumba eziri wano around Kampala n'emiriraano. Japan tuyina 5 landlords, Canada 18 landlords, United States of America tuyina 35 landlords mwezi ensibu ezito kati endala zino Europe Schengen bw'ogattagatta Netherlands nabo batuwagidde nnyo aba Netherlands era tuyinayo ne office gye twagala okuggulawo very soon mu Netherlands awo tuyinawo nga 18 of them kati abasigadde ndooza nga 40 something bali wano mu Kampala baviira ddala wano yesero well ate munaga bagamba nti akutemyako abeera waaki olwo gundi gwowe mitiyana olwo lugero olumanyi bagamba nti akutemyako obeera oyagala waaki olwo tewaliyo mu kibiina Muzeeyi Wamato nga tumunziko ova wano abantu bawa obugambo bw'obusembayo ebigambo byange ebisembayo era bijja kuba bitono bya kubaagazisa kujja mu Wamato Estates Management Uganda Limited teweezo oba nabapangisa tolumwa muntu nabapangisa tokkiriza mupangisa kuvumako fogo gwe mulimu gwe twasayininga abapangisa abo baleete eno bavume ffe naye nga gwofunye sente zo wamu ennyumba zo ne ziba zivaamu sente meka gwe totya jangu tujja kubeera nga tumanaginga ennyumba zo ate sente zo zonna buli mwezi ojja kuba ozifuna ne bwe ziba meka ojja kuba ozifuna sente zo so enamba muzifunye details zisigala ziyitawo wano wansi beera nga obakubirako oba ekisooka I recommend them ekyokubiri mubawagire kuba naffe batuwagidde Kasuku live mutugaa nti Kasuku bannaye tukwagala nnyo nze sitera basaba nti bannaye mumpeeyo lw'abantu nga bano baleeta bizinensi ne tubeera nga tukola ne tusobola okuba nga we look fine and fresh ne muntane Kasuku olubuto lwonna walumazeeko nkola y'abasajja bano aba Wamato so si buneyanza nnyo bizinensi kansubire nti tugenda kutambulira ddala ate maaso awo ekintu kibeere nga kyeyongera okubeera big until next time mubeere bulungi mweraba